kitagobwa oba mpere obuuza wa Haji Nkoko ono nyaguze nyumba malawo myaka bwa jiba mingi ndoza giringa 5 tanajiwaza nakasumbuka abantu naye ono omubuuliza mperere ngenda wa Haji Nkoko ombaka wano yani mwada nkunyingi weyayo mwada nkunyingi ogana weregera mbaka dama ngono nya sympathy constituency erimwe abiziba abasajja abatulugunya bakulu abatuuze ku byalo temusobodde kuyamba abantu RDC weno yani RDC wa wano yani wano Kasanga kebera kugogawo RDC wa wano yani Mbabazi mununyira so akulya bino nabanga yatu ate Mbabazi wali atulawa Mbabazi ali wonderful ali very hard working and ono wakiso ate ko wa Mbabazi kamukubi Mbabazi ali very hard working tasa kukizo no sense mu cost mugundi haja tuwe tosobola kukunyigiza musajja wafana bwati kati alagewa bagala kati wano bagame mbaita abento basi simanya abanema neme ekola ne kulukalo ekora ku marobuzi enkoko zisibye omuntu kati atenge ni Uganda abantu bacha government lwabino bino osibono omusajja emyaka 8 mutwale mukomera mbukubanga alunde enkoko ngate gwosoli wa enale mukoyi namanyi manji olimba kawa constituency ne woli si wochikira enkoko ziri na mbiyumba ziri safe namalawo zigaganda enkoko ziri mu biyumba ziri safe tezisaya sina wachafunga abantu abanene enkoko si wana uzibunya alaba nali wano toziwulira nali wano suwe wadde oziwulira ekimba ky'enkoko ziri omusajja yazimba n'ekimba wekitibose bidemu yakwasana noteka mu nkoko zo Honorable Galabuzi nayogeddeko naawe nkwebaza okuba nga watekinze action Honorable Minister Nisa Kabando wa Kampala nkwebaza okuba nga naye wataddeyo obuvunaanyizibwa bungi Honorable Aluna Kasolo mwe mugaba sente za PDM it's a pity okulaba omusajja ngono ng'asibwa n'atuuka eruziro lw'enkoko asooka funa myoga nga sente yazijja mu PDM kati ekituufu kye ki abantu bakola eki ensi yabaava eriyuddawo mu sindika y'abantu webati gavumenti bino ebintu ebikyayiza abantu gavumenti eri mu buyinza teri kikyayiza gavumenti nga bintu bwebiti nti abantu ab'amaanyi abayita ab'amaanyi simanyi ba NRM whatever cadres what and what secretary general please kino olina okuyimukiramu Honorable Nabanja kino mulina okuyimukiramu okulaba nga mukomya obujozi bwe buti either mwemugulire omusajja ono wali omusajja ono afuna obwenkanya tunula emyaka gyatwala eruziro olw'okulunda enkoko mwagala bbe nga ne sente PDM yazimuwa sente mwagala kuzikozesa zizaale abantu wetwandirambudde bannabe balabireko ate tubateeka mu makomera kubanga oli mbaka wa isingiro kubanga olina yiba bubaaseze oli mugagga omugagga ekyamweta mubaavu kiki ekyaleeta omugagga mubaavu mukyala wakulaba omukyala n'omwami babeera bamanyi byebakola tosobola kuŋŋamba omwami mukyala yasiba wano tewali nsonga ekusibya paka luzira gavumenti erina okutekinga action okuliyirira Honorable Nabanja Prime Minister omusajja n'emyaka gye yatwalibwa eruzira lwakulunda nkoko sente zemwamu eza PDM ono omusajja ali bamulirire kati akyewuuba eruzira gundi mukomera mu kooti era kati oddayo nga meka jaji yali ani muli mu kooti ki afande mpapen ne gundi biwandike oli mu kooti ki
Wildlife court Machinga. Wankadangana pia kusana na mkero. Tegedeo. Then odai mu court. Nanyandi busy nyona yini nokuba nyanga nyantera ko nyana era kuba ndi busy. Nino vera wo tugende fenna. Ate oyina ko komeka mu. Bakutwala ku polisi ki? Baje naona polisi nakutwala. Mutegelegana ku ki? Nganyo goko. Wano si wawo? Oyina chapa chawo? Omaze myaka myaka? Uganda. Obana ajifuga. Omaze myaka mbabazi tasobola. Ala disiwe ngamba imbabazi. Asimanyo batwala wakisera twala Wala abatwala. Mbabazi atwala wa. Mbabazi tasobola no sense. Wala disaba. Mbabazi tasobola kukiriza no sense ono kugenda maso. Tasobola na kunawachi ulabuuliza. Ate muyiga mufuna abantu mbere intaki n'abantu kati singa oli intaki n'embabazi bandi kuyise bandi mukubidde RBC babazi ali bamujja kama atero siyebyalo mujimanyi kati olukirano ebikomano mu bikomera bibiri mukwate biri ebikomera bino musajja bali batu bagala okona mu mchi ku myaka joyina It's unbelievable. But good out again. No. Tuja biogerako. Tuja biogerako mu court. Twina reason why. Ema musibira mateka matufu. Kuna muchimu myaka kije. Myaka kije osibadi. Bagala akone mu. Basoke bakote presence we nasomese nko. Cheba. Mulimu cross na Florida. Nkoko kuganira kati omuntu wabera bakole sound proof kati ali ngani ajimukolere ate ziba zifana bufi oyo musajja sena nyini ibabo basi yo ate mubaka wa constituency yisingiro bagito babatya beba nabasobulwa muzaye Kampala bo batakaluka mu 7 bone badambya ne bawangula mu byalo je besimba tebabeerayo bajje eno wano mulondera muki ono mwalonda gundi mwadanku nyingi please wake up abantu abakonda bali mu kusafaringa babona you are just there muchiringa temufudde ku bantu mugenda kudda kubasaba bululu bino bye bikyayisiza government eri mu buyinza tosobola siba ono musajja myaka gino n'omusiba olw'enkokoze omugobaganya kuba ekigenderwa tekiriiwo obadde kukuba baagala ono musajja ave ku ttaka lino kati baagala gaziwa kati baagala gaziwa ze sikiwulira nkoko kyangambirawo mu nsi nti enkoko zireekanye nti enkoko zigobya omuntu enkoko zina mukalina zayogerako sajja ateekateeka enkoko zo zina mukalina no way no bino ebintu ebiruma abantu bawansi bino ebintu ebiruma abantu muzeyi byayina omumanya muzeyi yingira mu nkokozo bino ebintu muzeyi ebintu byayina okumanya bino tunulira omusajja ozirundidde ebbanga ki myaka mingi ng'olunda enkoko tozifunanga mu buzibu
ez'emyoga bakuwa za myoga zaali za myoga zakuyamba nnyo muzeeyi jangu batekeko kanako kandi enkoko tebamala bagazingira yingiramu nzibu zeeronda ezo enkoko tuziteeka kati muzeeyi ogambye bakuwa sente zasooka zakuyamba nnyo zaali sente za myoga zewatandikiramu naliyo tenatandika ngatanamwalo kambula zisindikako mumaaso kali ali juze bawe nalinga abaddemu babeeza eza PDM. Honorable Garabu, thank you so much. Muje mukola jejino. Twebaza nnyo Jenosale Musale ne President Museveni. Ne Honorable Nabanja kwanga na Uganda mbaka musendeza PDM. Ate abasobodo zikozesa obulungi bafuna okusomozebwa bali mugobaganyizibwa. So tulina okuvaayo okustandinga n'abantu basobole okubanga bafuna obwenkanya. Kati muzayi z'enkoko ziringa mmeka? Kati ozifulumya ddi zino? Zino zibaita parent zizaala buzazi? Kati zo tozitunda? Eno enkoko ogitunda mu Desemba? Kati za myezi emeka? Zirya kinga nnyonjo nga siraba kalimbwe siraba biki olabirira bulungi anti kalenge gye tuli mu bantu okuzirabiriza emikuunya zirimukoleka oteekamu okola siraba kalimbwe siraba weweziwunya si weweziwunya nazo ndaba zitukula eno enkoko emala omwaka mulamba ng'ogina esobola okumala omwaka esobola okumala ogumu n'ekintu esobola okumala emyezi omunansi ndaba zo zitusa okuliibwa zino tubazirya era zino kati abantu zibasinga okwagala kubanga ne ku mikono ndaba bagula bweziti zibaita parent kati zino ziringa ŋŋanda zirya biki naye nga teziwunya ng'enkoko endala terabirira kati olonda amagi kyenkana ki omwo ojja sente mweyongera emmere biki biki kati zizaala mu bbanga ki kati aga amagi ogatereka nebagaba ogalulizaawo kale bano be bansomesa abandisomeseza banayuga kanange matirobina nabbanga kale basajja be balina okusomesa abantu bayiga okulunda bagale okulunda ate be balina okudda ne ku TV n'asomesa omuntu n'amwagaza okulunda ndi mu nkoko siwula wadde kalimbwe sinabala kulaba kalimbwe n'emu wawano wakalu muzayizi tugoberemu omanye enkoko zeetaganyinizo ziizo tolaba wali kalimbwe tolaba wali mazzi tolaba we wawunya mulaba we tuli wano tolina lusulu owulira nekibagamba sawundi gye bagamba sigiwulira era naye kennyini agamba mu nkoko ziringa 3 amusibagamba enkoko ziri 3 eyo agamba tayagala giwulira ngeze empanga enenemu kubanga empanga tezikkiriza enefulumya nze enkoko efulumya asirise empanga zireme koko londa amagi muzeyi tugenda londa tugenda bamusiba bbanga ki muzeyi ajja kumuliyirira Uganda bamusiba enkoko zona zifa bombi kubono yali atambula up and down Uganda nene ate fenna etumala ate omukulembeze fenna atuwadde service asobola okukola abaana abantu bawansi basobole okulunda balime kyovala ateekawo sente ezo Uganda emala abagagga n'abaavu Uganda emala abali ba medium awo n'abatandika ekifo ky'okujja okwebuuzaako oba naye ayagala kuzirunda amwebuuzeko amusomesa nga musomeseza abantu abalala so si kunyigiza musajja okumuteeka mu kamera
Oyo musajja mutwale Ruziroyo. How comes? Era kati abasajja bwe batubaba n'ebirwadde byabwe. Kakulu asomba pressure, sukali, bili bla bla, menyingo mibiri magumba. Ejemi yako jisiwe Ruzira goko. Ejemi yako juba mu koti. Abantu batwagamba ebintu bino bannayuganda batwagala ebintu baba balowooza bwetugamba nti waliyo abantu abali mu kunyigiriza abantu bwetugamba nti waliyo abakazi abali mu kubba abasajja nga bateekako emisango ne basibako emisango abantu baba bana ebino ebintu tetulimba gwe munnayuganda leyandaba tetulimba naye Uganda nene ffenna etumala omugagga agamba nti mugagga ekyamweta mbaavu kiki ekyamweta mbaavu agenda ku constituency gye yawangula bano basobulwa President Museveni bajja ne banyiza abantu we bati ne bakyawa government eri mu buyinza bo ne baddayo mu constituency zaabwe ne bawangula bw'aba yawangula yiisingi lwaki gyabeera ojuta n'osiba omuntu for nothing mbw alunze enkoko atakubbi atakuvumye gino emyaka bagisiba gino I know ng'aliko empingo atase muntu atayomba na muntu andabikira nga tayomba haje muno ye muntu gwe tumanyi ng'omuntu omukkakamu akyasinze nebo itayo n'obuuza neiba buli omu ajja kugamba lwakuba nti munnanga abantu beetya ngate tunatandikirawa bati abagazi simanyi kyebatuba kyennyini bati okwogera ku bagazi nayogera ate ensi ffenna etumala ate yaffe ffenna President Museveni ali esimba tyagamba nti ekisoka munera baboonera ensi ffenna etumala aja alina okufuna obwenkanya alina okuliyirirwa enkoko ze zaffa zonna nga taliiwe ng'omukazi bw'atambula alina okufuna ku bizibu ebiri mu ggwanga omusajja alunda enkoko ze wuwe mulabe ekiyumba njagala oyibirira ozumi ng'ekiyumba abantu kye bagamba enkoko zirekana tunulira ekiyumba omusajja ensiba gyasinga talina namba kyekyo ekiyumba kye boogerako enkoko mwe zibeera Erizo tubadde waggulu lekedde owuuyo enkoko ziri apo naye baba bano bamuzizike kuba bwagenda mmenya ettabi mutunulira obuyonjo obuli wano omusajja ebisuwanira enkoko biri tewali wadde akacyafu ye ng'afumbira wali mmere nedda bino ebintu tulina okubyewala bino bye tulina okulaga omukulembeze ategeere abantu banyigirizibwa batya abantu babbibwa batya kati wano baagala goba musajja ono ku ttaka baagala gaziwa tewali kirala kati baagala wano omusajja aveewo naye ono omusajja omukasukalagewa era akole mulimu ki ye guliwa gavumenti wanaganako abavubuka mirimu abakadde yabavaako dda abakadde bavudde batandise okwekolerera ate mubasiba kubanga mulimu enkoko asomesa ekyalo kiramba agende mu constituency yawangula no abo mwana ali mukaba jajjawe bamutwala mu prison repeat you repeat My grandfather back in prison. no we are here to help him no baby girl